bukyangambaawo siyingirangako ssabo kati baba balowooza mbuga balowooza ndi musamize nsi siri musamize ebintu ebimu bwenfuuwa oluwa bivaayo ne binneetegereza bwe biti mama yandetera omwana n'afuuka omusege. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Otyo omulungi akyekumidde ku Uganda TV nkwanirizaako olunaku olwaleero amanya n'eddoboozi nze Stone M nga wundaba ku set olwaleero tuzze n'omuntu ow'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okutufollowinga gye twatandikira eri ne wano wetutuuse olwaleero kale ne weyongera okusubscribinga sharinga obubaka buneeno commentinga comments tuziddamu omugenyi waffe twaniriza twali no tukukyazizaako omulundi guli eri ku nsonga endala naye leero tetumanyi kyotuleetedde soko babuzeeko abalabi ba Uganda TV. Abalabi ba Uganda TV ngansanyuse okunkyaza bannange mwebale kulaba mwebale kufollowinga mwebale kusharinga ali beetonza lyerinnya Sara basinga okwagala baagala nnyo ali beetonza Sara lyerinnya lye basinga okwagala naye nga gali ku mundagamuntu Najemba Sara omwana ow'engonge bwemba nsaze okimanyi nti mama wange Najemba namusisi nze ndi maama wunno kaakati bwemba nsaze ne tudde eri ewaffe kansaze Lwera ne tudde eri ewaffe Bushenyi baneeyitira atuulire atuulire oli wa Western eyo oli wa ggwanga kyawo ndi Munyankole okay wamma nkiraba no naye nga banzaalira eno ne waffe mu Central oba bampa erinnya lya Najemba okay oba taata ye muki ye wawano mu Central tata wange tamanyi na Luganda akaddiye tamanyi Luganda bakuwa erinnya nga basiimye aba wano erinnya eryo erya Najemba ate wewunya omuntu eyalimpa wa Western yali talinnyanga nako wano omukyalo oyo yafa yali senga wange yalina mukwano gwe nga Najemba Muganda ng'abeera eri mu Western nga bakola omukago oli n'agamba ati bwe ndizaala omwana wange ndimutuuma erinnya lyo ndizaala owange naawe okutumanga eryange ati senga wange n'atazaala mwana yali mugumba bwe banzaala n'antuuma erinnya lya mukwano gwe okutuukiriza ku ly'omukago gwe baakola we lyajja. Tukwaniriza naffe ku Uganda TV omanyi omulundi guli we twasisinkana twalina ensonga endala ezatuleetera okusisinkana naye okuva ku mulundi ogwo abantu baffe babadde bakubanja mutuleetere Sara nga neesiime nzala nkyokanga omukyala ali bize bannange nga noonya n'okyomuddamu omuntu ne tubalimba kino ne tubalimba kiri ndowooza amasimu gadde ng'ogafuna nti madamu tujje tukole naye ng'abantu baffe baneeno abalabira mu America abalabira mu Saudi Arabia abalabira mu Uganda wano wennyini ewaffe ku butaka uno madamu Sara leero tumuleese Mukama atuyambye era tugenda kubeera tutambuliranga ddala okusingako omulundi ogumu guli eri ku nsi ku nsonga ziri eri tulina ensonga zaffe abantu baffe baagala kumanya Sara yaani tutegedde waji wava wa biki byokola okoze emirimu mingi emirimu ira okola mulimu ki nze essaawa zino nina kampuni nga kampuni yange ediringira mu byabuwangwa naye nga kati kibadde ku kyembadde nkolawo okuyamba abantu sigamba nti mulimu kuli professional sebo nasoma bachelor's degree njirinaawo Engeri University nakola industrial art and design bannange naye tumanyi nti Justice Sara ali awo seba abazungu bampeerera naweererwa abazungu bampeerera
bampeerera naye badde nyambako abantu ku bizibu ebyenjawulo nga mbavumula nga mbasabira nga mbataasa ku bizibu ebyenjawulo naye nga nina kampuni yange tukola okulambula cultural places tutambulayo mu byalo ne tusomesa abantu ku byobuwangwa byabwe bwe tutyo tutambula mpola mpola emirimu gyaffe twegikakkalabya mpola mpola. Okay. Yenga sinasimbulira ddala kansooke nkubuuze gwe tofaanana nga ffe olina ebintu ebyenjawulo bingi olina amaaso tegalinga agaffe galinga g'abazungu olina nekino ekintu waneno mu mutwe ekyeru waliwo nekyotannalaba ekiriwo mukono gwange gwe togulaba toguzuuminga ndeka nze ogulaba va ku mukazi ogulaba ebyoya byeru tobiraba amabala wamma fubutukamu byeru tolaba gwe wakula otya nze bwentyo nze bwentyo oli muntu wanjawulo ya era abantu abamu bempadde ngankolako nga balimu ensolo bamakiini bwe gandaba emikono tolati wano nakula ng'engo nkiraba tulaba amabala ng'ag'engo ebiro ebiseera ebisinga ebintu ebyo we gaba majiini gantegeera gaba gantegeera kasita galaba gano amabala gategeerera kugenolaba nga lyesikalidde emabega gakutya kati gwe nga gwe tekikukosezza ate kinkosa ki mwana gwe anti bayinza okubeera abantu okubeera n'omuntu owenje olaba madamu Sara kale ngambe nti oli muntu wanjawulo naye waliwo abantu abalala ab'enjawulo mu society ng'omulema kanti twalire ku side ey'omulema oli oba watalina mugulu omanyi nti n'oyo n'okufuna oba owa boda amutwalako n'ababoda batebaagala mwesembereza waakiri oli omulema nga physically naye ate olwo gwe alina ebintu ebyenjawulo ebitiisa n'okutiisa kati kankubuulire mu kusookera ddala mu buto baali bansosola nnyo nga banjogerako nnyo bingi naye mukama nampa chansi nenfuna abazungu abandokutinga abazungu lwe bakufuna ddi banfuna ndi toto bafuna ndi toto ne bampeerera bakuweererera eno ne bampeererera eno naye nafuna nnyo chansi nembeera nabo naye nga baŋŋamba nedda kiri nnomo kyo nga banzizaamu amaanyi kabangamba we are proud of you kale banzizangamu amaanyi ate ne bazadde bange kale nga byayogerwanga nga bikutuukako nga bintuukako naye nabeeranga n'abantu batya abantu bososa nga nyabo bampitanga omusa bampita amanya mangi ngera nakati ge bampiteyo kumanyi ku media okitegeerayo bakuyita omusambu bampitanga ebintu nga nawe kenyini owulira ate kati nali nsobola okukyegaana nali nsobola kukyegaana kubanga natunuulira kati olaba eri engo natuna bwe bwogitunulira amabala geyina nange ge mabala genkola ki genina kakati natuuka ekiseera nenkimanyira tisobola kukikyusa kyekyo kyendi nenkitwalira awo kati buli ayagala kuba kati nze okuva olunaku lwe nazaalibwa paka nakati buli yandabako ayogera kikye ekimugira mu birowoozo akyogera abaasoma kyeyasoma akyogera kale buli omu ayogera kikye nenkirekeramu nti obulamu bwakwogerwako nenkita kati amaaso aga amaaso go gayina kaŋŋambe olaba nga ffe bannange ye njogere ki olaba nga ffe oba olwese ekituuka gwe nga tolaba oba kale obwekiro kati kankubuulire ndaba nnyo ndabika nsinga n'agamu era saa zino tuli ku interview kuliko omwana kimanyi agenda kugiraba eno interview yajjako ko n'amataala nga bamugamba gaaka amataala yajjako ko ku mataala yajjako ettaala alabo bamaaso go gaaka saa amaaso gange galaba nnyo nga bw'okiwulira gayaka ojobeereko kko nange ekyo saala n'okibuuza ku baana babadde bukko nange kuba bo bafunako ko ku kyasi ne bandabako olunaku lwe nayaka nzenna wenawena ng'omasaamasa bakifunako ko ku lusozi kyanjenyi
nali no ntutte na costa namba era abaana bange kwebali bo baakiraba koko abamu empewo zaabwe nazo ne zirinnya nazo ne zigira nabo ne kyali kyamaanyi. So ebyo biri nnomo kuggwe kiri nnomo. Nze nno mbadde mmanyi nti oba otuuka ekiro nga oba tolaba ekiro neweewala okutambula engeri gyoba ate abammanyi bamanyi nti nkola nnyo ekiro. Nze ondaba era kasita nkukulako emisana awo nendaba ng'onsumbuyemu nga nkugamba bakimanyi nga nkugamba lindako awo essaawa 12 ojja kkomawo. Ekiro ate olaba nnyo n'okusinga wano emisana. Bannaffe ndowooza naawe okiwulidde. So Madamu Sarah muntu ngaffe munnange nze mbadde ekyo sikimanyi kubanga omuntu omulaba nze muli okumpi waneeno kansooka entaasa ono engo gy'abadde agamba bannange eri ku kifaananyi oyinza okulowooza nti alunda engo waneeno naye tumusinkanye waka naye ngo ennyumba ye eri decorated. Togitunuzamu olw'ensonga waliwo ebintu byange ebyekyama. Naye engo eri ku kifaananyi anti oli ajja kugamba nti alunda ne World Animals bine bana aba World Life bajje bagambe nti tuwe engo gye twalabye gye wayogeddeko bagirabyewo gye balazi bajje engeri ku kifaananyi. So yoyo Madamu Sarah bulijjo atamanyi Madamu Sarah twamukuleetedde ku Uganda TV ffe tumulina bannange weekuumire ku channel ya kati Madamu Sarah abazungu bakututte osomye bakyalazi. Nasoma nemmala nembeesonyiwa nze nembavaamu nenkola ebyange n'okomawo eno. Nabansomesa wano Uganda ate ndejje eri bweru bakuteekamu ssente wano. Basoma kuba be baali balina essomero nakati gyeriri era bandaba abali mu organisation yaffe from baby paka P7 ne P7 senior 6 ku ssomero kyabeeranga nno muba era bakuyisangamu eggaali abaana banno nga ni ampisaamu eggaali ng'eyalina nnyini ssomero yampeerera sikuloopa na mu kirasi mubiri nnomo. Kyabeeranga nnomo zino nali soogerwako naye simala googerwako ku ssomero olw'ensonga nannyini ssomero nga yakuweerera yali yandokutinga. Nkubamu awo akafaananyi muleekanidde mu kibiina oba abaana baleekanidde mu kibiina omusomesa azza bansabulanga ng'omusomesa tali mugamba nti Sarah bwati ne bwati. Abaali bamanyira kuba kati abasomesa abasinga kati nga aba primary baali bamumanyi kuva buto n'aba secondary abasinga baali bampuliddeko bingi kale bankubanga ssebo abayaaya abo bankuba. Wabasonyiwa? Nabasonyiwa naye ate abamu nabasabira Katonda nabalekera Katonda kubanga waliwo abamu abankubanga ngo balinga baninako ennugu kubanga nali muganzi. Ali muganzi. Waliwo n'omu kati mu biseera byange ebya P7 kuba nakula mu bulamu k'amazima matuufu bwanjawulo era ngamba nnyo abazadde abandeetera abaana abamu nga mulabye ng'omwana alimu ekyenjawulo era nze nkakutemerawo ne kugamba nti omwana ono tagenda kula ng'abaana balala agenda kula ng'asoomoozebwamu. Kakati nze mu P7 natuuka ekiseera kuba waliwo interview gye nakola nga mbagamba nti navangamu ekiro n'entambula kangeze nga bwe tutuuka ofa okwebaka nze mpulira nga seebase n'ovaamu physically n'omubiri gandaba omwoyo kuvaamu nengira kakati era omusajja gwe mukama akusasire sigenda kwogera watusomesanga maafi gy'oli kati nakolanga nnyo ekiro ku makya n'enza okukanga nkooye naye nga teri muntu gwe nsobola kigamba n'akitegeera nengenda sometimes nga sisoma nga nimba taata genda taata nga akeera ku makya mu faamu n'atulekamu nze kasita agenda nga nzirawo nga nneebaka mwakuuye. Ekiro wakolanga mirimu ki? Mwana gwe bwondeka omanyi bagamba emisambwa byama empewo byama si buli kimu nti nja kukyogera. Wakoleranga bakama abo ekiro ye?
saakolanga naye bantraininga nga banzijangamu emirimu gino gye tulaba okola wa training wakuva mu buto wali nkufunye bulungi okitegeera kyekyo kye bantraininga nga navangamu so omusajja oyo bwe yandabanga sometimes nga sisomye katogenda muwa excuse kinabadde mulwadde nga nkuba mbamanyi abasomesa bamanyi okwefuula solid nga kukuba nakuwuje olina kyomunnyonnyola ssebo era omusajja oyo simanyi mpozi bakama bange be bali musonyiwa gwe ng'omuntu tonamusonyiwa nze namusonyiwa naye simanyi kyoba bakama bange bali musonyiwa kwali nkolera bakama abo ate ye nakubonereza yankubanga mu butamanya naye era ne bwentunuulira essaawa za leero talina kyamaanyi kyeyekoledde era abasomesa percentage eyankuba essaawa zino tebalina kyebeekola anti olajja kuŋŋamba nti oba wabakwatamu saabakwatamu naye bakubanga ekifo ky'omwana okumuuza bali n'omugamba munnange busibuki ye yakuwutulanga buki buwuttuzi ati muweererwa basungu mumanyi muli bakabi biki essomero weerityo nalindi buli batulangiranga muri banaku muweererwa basungu temwagala kusoma biki ng'akuwuja emikono nga tamanyi kiki kyoyitamu ebyo nakiwulirako ekyo kuba nange ndi muntu yasomera ku band brass band naye maama balangira ng'omusomesa tosomye lwa mukaaga ogenze kukuba mikolo gy'abasajja ozze ku fees omusomesa lwaki basomerwa mukaaga akimanyi kyokka bandi ye yalinga ekulira essomero so munnange webitu ebyali ebya madamu Saalo ono tukwaniriza nze sijja kukwaniriza kubanga okuva ku mulundi guli tomanyi kye tuyiseemu mutuleetere Saala Saala asangibwawa oba tofuddeeyo ndi wano Nabulagala kati bw'otuuka Nabulagala ku stage ku stage wennyini wobuuliza Nabulagala ng'ewa vice chairman ndi ku kalongooti era otuuka woba ekikomera kyange oba okiraba lwakuba nti nabafere bangi abakolera mu linnya lyange nga bwolaba bakolera mu lyamatayo bangi babba abantu bangi naye gamazima matuufu obadde oyingira wano olabye nti mbuga osanze ekizimbe woofiisi kati abamu baba balowooza mbuga balowooza ndi musamize nze siri musamize ate singa nze nalimu eyo kategori gye bansuubiramu senga mwakubadde ekito kubanga banneegezezaamu bawera bakuyisizaamu eggaali bangi sinakumpisaamu ggaali ne bajja wano ne bannumba nga basitudde amagye empewo zaabwe ebintu byabwe kasasiro waabwe oyo abantu wabayingirira mirimu gyabwe nze kankubulire bangi abazze senga nalindi aga senga bankubadde ekigo naye oli mukazi mugumu kubanza waliwo n'olutalo lwenawulirako ku social media kwennyini nga bakuyisaamu era eggaali ningamba bana Saala akyaliyo nga simanyi nti ndituukako ne wano kakati kye babasooka okumanya ne bagampisamu ze sibimanyi kubanga amazima matuufu mbeera bize olaba n'essimu yange abagimanyi mugikuba nga sigikwata siina budde bwabwe sibeera na budde na bwa ssimu abamanyi baabali bazeeku wano bamanyi timmalako ne wiiki nga sikutte essimu egwe amazima ga Katonda mobile phone nga sigikutte era ogikwata trese kubanga nkeera baatudde nonyuka kutano ngokooye n'ogwa bugwe n'okera ku makya ogenda ozukuka ng'era baatudde omusimbudde bw'essimu ogenda bujjawa mpozi wano wenneewamuko kaliivu neŋŋendakokko naye era kati oba wakagendako era n'omula n'akola ki n'owummuza essimu ekitegeera bwe bulamu bw'otambuliramu bwe bulamu bwentambuliramu challenges endala z'osiŋŋaanye mu mulimu guno kubanga okolera bantu obeera mu bantu ng'ovudde ku bino nti bajja n'amagye gaabwe ffe ge tutalaba ng'oba oli abo abantu abalala ate mwe temubimanya nze asobola okubimanya ffe tuba tumanyi nti mwe gweoba watereera okitegeera mulimu nawe bootya mulimu nawe boba otya nze kati kankubulira era nga nkyogera wano ku TV yange nze mu bulamu bwange buno teri kwetya
kasitamba kati dabayo kiri bwe kiti nze sirumba abantu nze siwalampa abantu ushekera okusokera ddala siwalampa madini g'abantu siwalampa mawanga g'abantu siyingirira byabufuzi siyingirira muntu naye gwe bw'oba ovudde eri ng'oyagala kunnyingirira nga nze sikuyingiridde nze sitya sitya era ebiseera ebisinga yadde nga bannumba kati nga nina beluusa abaana banyambako nentegera nti ekya bagenda kunnumba bonna ne bagamba ekya tewali agenda kukola genda beerawo ntya nona ne bagamba yabadde ki yatugobye kiki sibagamba naye nga nze manyi nti ekya waliwo akola ki ajja nembeerawo bwegu nenkweŋŋanga bwogu saagala kuteekamu batalina musango so nze kakubuulire nze neesiga kikyendi ate nekkiririzaamu neesiga kikyendi era nekkiririzaamu kubanga wotekkiririzeemu tosuubira muntu kuva eri kukukkiririzaamu nze nekkiririzaamu ekyo kyendi siyina kwentya kasita abanga nnumbye mu bubi nga saamulumbyawo tuttunka bino ffe byetutalaba mwe olina amaanyi agasobola obbiraba ebyo ng'ovudde ku muntu obuntu nti oli agenda kujja wano oba tugeze ne poliisi neki ebyo weebityo oba oli azze n'empewo ze nga nkambwe nnyo nga zikambuwalira Saala kati nno kakubuulira ati nno ni mu interview naye abaana abammanyi abaana abawana abammanyi bamanyi tomanyi muntu gw'oyogera nako mu bukambwe nga gwe wakambuwadde tewali akambuwala ku kyalo kuno nedda olaba kuli omuggo okuli mu nsonda bwe nkambuwala ogwo omuggo mba nkwatirira mukwatirire bw'otegeerera nti akambuwadde oba tokyasobola kwewanirira mba sikyasobola kwewanirira wabula n'ebigere mba sikyabiwulira bw'oba onnumbye bulungi abammanyi bammanyi abantu bakumanyi abammanyi bo bakimanyi bwotyo booli singa oba onnumbye nze sirumba muntu era kyovola nze byonna byonna byembadde nga njogera ku midiya tewali gwe nali njogeddeko ti linnya lya muntu tiwuno nvuma ono tiwuno nvuma ono wabula woba onnumbye nyinza okuwooninga indirect tiwaliwo eyannumbye gwe ne weesootinga wekka nze siyingirira muntu ate bukyaŋŋambaawo toyinza kukikkiriza bukyangombaawo siyingirangako mu mbuga ya muntu njogera ekyo otya Katonda tolumbagana bantu bukyaŋŋambaawo siyingirangako ssabo ate ekyo kinneewuunyisiza mbadde manyi gy'osinga okukolera nze kugambye nakulira mu kyaki oli wa ddiini kiye nakula ndi mu balokole naye ng'ewaffe bakristaayo ataata balina mu Bweranyanje Cathedral woba ogenda Bushenyi otuuka Nyakabirizi n'oweta Bweranyanje bali mu Bweranyanje Cathedral abazadde bafamire kubanga ffe tuli wamu woba ogeze Bushenyi awo Bweranyanje Kacuncu wonna tuli kika kitya basabirawa Bweranyanje awo tuli bakundi emu so newaffe tewaliyo ssabo okitegeera so nze na maama wange kati nakulira mu kanisa nengirira mu kanisa okitegeera bano abazungu bakusangawa era nabo kanisa kubanga aba bazungu omwami bambi yafa era mukama musemirembe bamuyitanga Apostle George William Warakira yali ayina gospel outreach churches yabaleeta okukulaakulanya ekitundu mwabaleetamu jjukira ne mama wange yali yanteekayo ewuwe ti wuuyo omwana yannema awe baatandikira nangira mu bazungu nanyanjulayo ekitundu ne kitandikira awo ekitegedde bakusanga mu kanisa already Saala muntu munnaddiini okitegedde eno tewali mbuga guge mazima era onooba onojja okukyalira ku Saala tolowooza nti waliyo ensaasi waliwo abagaza waliwo nebengobano tali bujajja agoba muzzukulu mu mbuga n'obuuza eno mbuga kitegeera nze siri musawo tuli mu maka galina mu kikomera nyumba nno nzimbe ebya ddala
mwe muli office za Madam Salo nze siri just nkozesa ekyo Katonda kyeyampa okitegeera kati n'abantu abasinga gye bagamba simanyi omusamize simanyi oli mulogo biki zikati kankubuulire olaba gye buva ne gye buligenda era nkweyanjulire nti ndi munyankole gye buva ne gye bugenda ndisigala ndi muki munyankole ndisigala ndi muddugavu ndi munyankole tonsuubira ti kati siri mwankole ndi mu Buganda tonsuubira ti ngenda kukwata obuwangwa bwange obw'ekinyankole mbuyiseemu amaaso olw'okuba ndi eno okitegeera bebayita ebyakalisaayi birekere kalisaayi n'ebyakatonda berekere katonda kakati wenjogera ku buwangwa abantu babagamba nti oli muki mulogo oli mulogo nankulumandwa naye ne batamanya nti obuzaale bwo ne bwe weekyusa emirundi emeka ojja kusigala nga bwe buzaale bwo ate bannabaddiini abakuyisaamu eggaali bebamanyi ng'okola bibyo nze nkola byange nze nkola era nze nkola ekyo kimanyi nti kiki kituufu nze tonsuubira tingenda kudda ewaffe nkuleetere gwe omugwira gwe naakalaba sinaba nakuweza na mwezi sisula wuwo simanyi na gy'otambulira sikwandiisa akulabye bulabi mbwompulira kigambo kya Katonda onsuubire tingenda kgenda ewaffe ebisheenyi nyakabirizi kwate olwabwera nyanje ngende nsitule manyifa abanyakole tuba n'ebyanzi ekitebe buno obutebe buno obwokulanamiriza buno bumanyi bwe bagula bwe bati bwe bagira bwe bati n'otulako eno ne weesigama tuba n'emiggo n'amafumu tolowooza ti ngenda kgenda eri mu nyumba ya jjajja wange enkadde mbisituleyo bikuleetere gwe omugwira bwensanze eno okole ki obyokye ssebo baana olwo kiki ekindaga nti nabisangawo tosubira ti ngenda kgenda eri mbisitule mbikuleetera okole ki ekyo paana mbuulire ebibyo wemba mbikirize wemba mbigaane mbikole ki obigamba naye obuzibu bwabwe abantu abamu bwakubuulirira ebibye byajje mu kitabo n'obigaana ate akuvuma buki akuvuma buvumu n'alyoka akuyita omusamize n'alyoka akuyita omulogo n'akuwalana kale omuntu bw'aba era nekkala kitabo ekyo oba tosikiriza mulala kukkiriza muzikiriza gy'okukkiririzaamu kati eddiini amadiini gano ogayinako obuzibu gwe nga sigayinaako buzibu kubanga nagasangawo nze ndi myaka gyange mitono nakakola ki wagasanga buli muntu nze muzikiriza nyo buli muntu akkiririze mukyawulira ati nno kimuwa emirembe naye ate siwagira muntu kudda ku kintu kye bannange ku kintu kyalujja lwe ku kintu ku origini ye kugivumaganya olw'okuba alabye y'abakyerubbe okitegeera ekyo kyotakkiriziganya nakyo si ekyo paana ne bwe ndiba nyingira amagumbe ne bwe kuba ngenze mu bw'omuzimu sirikikkiriza ne bwe ndiba nvudde mu bw'omuzimu nenfuuka omusambwa sirikikkiriza sikkiriza muntu kudda ku bibye ku biriwa ku by'obuwangwa bye ebyasangwawo n'abijolonga olw'okuba alabye bino kubanga eddiini tetumanyi gye zaatandikira ate tetumanya gye zigenda kukomekereza naye buno bujjajjaffe bwaliwo bulibaawo emirembe n'emirembe weewaawo amiina tulibeera baddugavu so kisikikkiririzaamu Madamu Sala kati kankubuuze ku bintu ki by'osinga okukolako oba tutandikire wano mpulidde wali ng'okyasoma nga ogenda ne bakutraininga bakutaddi otandika okukola gwe nti bakama abo bakutadde nti omanyi Sala wootuuse tandika okukolera abantu baffe kati kambeko kyenkugamba kasinaba kutandika ekyo olabe n'ensi y'emyoyo osobola otambula amawanga nano mutabani wange mwami mukulu Saalongo akuba mpita maama yagenda mu Amerika n'amalayo emyaka 10 n'ava mu Amerika n'agenda e Dubai n'amalayo emyaka 8 bakama be ne bamusiba n'akomawo wano n'akola kati bazimu bamuteera agenda Sweden ne ofiisi baagimaze
Era empewo yalinnya Kiwanuka n'angamba ati tubadde twagala asooka agonda akole ku mirimu gyaffe naffe tumutagenda akole ki ebibye. Okay. Kakati nze bwe tandika okukola ebintu mwana gweyo sitole mpanvu. Sitole mpanvu. Tutemereko katini tulabe ku ndwadde zo kale ku byosinga okukola kaawo. Kubanga ono omanyi ffe tuli bapya munnange n'ababadde bakulaba ababadde batubanja nabo oyinza okwesanga kubanga bakulabako ku TikTok live gy'otera okubeera tobadde oludde n'ennaku zino nga tokyabeera sitera badde ndi busy naye nga bakama bange okugamba ati tandika okukola ssebo nange bampisa mu kusoomoozebwa kubanga zinali mulalumu nga bwenyiizo ogenda okumpulira nga ndi Kenya ndi Nairobi ng'otuseyo oti Nairobi nga nina bakyali banga ebusiyaawo tampo eba yalumye eddashi naye basooka ne banzikakkanya oba oliawo nga ndiko Kenyatta airport nga nze mpiseemu nga siyitira wano ewammwe wano watawanya ngamba nayiseemu dda so basooka ne banzikakkanya mu byentambula bingi anti kimadde ndowooza nti wano osomye oba bakutte oba omaze senior 6 oba omaze kusoma nalimba ina naye nga tebannakuŋŋamba ti genda okole bakutadde nti genda okole oba kale mwotandika ddi okukola mwaka ki mwaka guwedde wakatandika guno mwaka guwedde 2024 tuli mu 2025 tuli mu 2025 mwaka guwedde lwotandise okukolera abantu wano obadde ng'okola ki mbadde ndi mu misomo gyange kuzunga kale mmwe okutandika katiti okukola okukuŋŋaanya abantu mwaka guwedde naye ate mbadde nkola ku bantu abalala sekinnoomu nga sikuŋŋaanya abakutegeera abakumanyi olwedde nga bo bakolako ng'okola ku biki bibadde ebizibu ebyenjawulo kati kasooke mbeeko n'ekintu kyemba nkugamba n'abantu abali eyo bakitegeere ngenda kweyogera ffe ku lulyo lwenvaamu olw'abachwezi abava mu chwezi dynasty abachwezi abatandikawo ffe abava mu lulyo lw'abachwezi njogera ku Banyoro amagundi gonna mwe twava olwo Abanyoro kakati bwe boyina bano abantu abachwezi abamalayika obayina manyi ffe tubayita bamalayika tubayita abalikwera omanye abantu banyizeemu bwe nabagambye nti bwe tuba tutegeka abachwezi tuteekawo eddiba siteriva mu nte ne tuteekawo ekyansi tekigenda mu mata ga nte ne tuteekawo kino kyebanyenya kirina walirwa kuba wakamera tajja kukikulaga ekikola gundi omuzigo ekyo kyolaba ekyo ako bano baba bakola tebakira kikiri wali nkirabye kigenda mu mata ga nte si bwe kiri ne tubeera n'eŋŋoma eŋŋoma ekolebwa mu ddiba lyaki ne tubeera n'omuggo omuggo gulunda ki ne tubeera ne layiti ettaala eri ey'ekirawuli eraga nti kitangaala bwe tumala okubeera n'ebyo waggulu tuteekayo esappuli ne tutateekayo sappuli tuteekayo ekipande kya Mama Maria bwe kiba si kya Mama Maria tuteekayo ekipande kya Yesu nindako olwaki omuyise Mama Maria lwaki omuyise Yesu ate nga ngambye oli wa Church of Uganda bwe bakiyita esappuli si y'Abakatuliki oli Mukatuliki kugambye bwe tuba tutegeka abachwezi wonna oba oli Mukatuliki oba oli muki kiteekayo era tubeera ne kye tuyita Bibuli kitwandise Bayibuli yiri wali Bayibuli eyo nagisikira okuva ku bajjajja ne bajjajjange yiri wali eri enkadde gy'olaba tuddeko ekyansi Bayibuli yiyo nkadde nkulu sisobola kusanga wano Bayibuli sisobola kukiraga mukama nandibadde nga bali eri nga ndowooza mbuga nene nnyo Bayibuli ekiraga nti tukkiriza mu Katonda era ne Yesu tumukkiririzaamu
ebyo byonna akulaze nti byante bayibuli laiti bweba mutandika okuzaalibwa kwa yesu yazaalibwa mu kiraalo kyante si bwe guli bwe gwali kyogamba yazaalibwa mu nzikiza tewaaliwo ku ttaala ndowooza era waaliwo kati ffe kyeva tukkiriza nti yesu yali mulangi yali nabbi yali mulanzi yali muvumuzi kubanga ebintu bye tukozesa bye bintu byennyini ebiri mu bayibuli mwe ng'abachwezi abachwezi nkomawo wali we wambuuziza kaakati biki byenkoze ekyo mbadde nkuyitiddeyo nti abantu nakibabulirako ko ne banyiiga bwe nzirayo wali wombuuziza nti biki byenkola oba ekibuuzo okijjukira kyombuuziza nkola ntya kaakati bw'oba oyina abachwezi ba level ng'omwana bwakula nagira n'akaaba n'ayavula n'atuula n'asimbula n'akola atya kati nakyo wekibeera simanyi oba ne mu mpewo endala bwe kiba simanyi sijja kwogerera mpewo ndala naye eno kati nze eno empewo gye twogerera mpewo ki ey'abachwezi twogerera mu bachwezi bano abalala gyo tobimanyi sigenda siyingirira oli eno ewaffe mu bachwezi kaakati bo kati olaba ogendera mu mitendera mu mitendera kati nze bwe natandikira abanda beeri engulu nali nsinza businza ennyimba ez'okusinza mu kyaki n'olyoka owulira faya mu nju era abawo ku kikomera wona bwe natandikira abamanyi nga sikukwatako nsinza buki osinza businza n'osumulukuka nentandika okuba nga mbakwatako eyo nenjivaako the steps z'okugamba nentandika okukozesa enkoni nenfuna enkoni nga mpuwa bububi enkoni eyo kavumudde abantu nabawera 3-5 ako kolaba kampi kalabika bubi konna kasiiwuufu naye kavumudde abantu nga mpuwa bububi ki negiwuuba wali muggo ne kukukwata n'obulira omuntu nga olinga mupiira ddala kiboko naye ng'oli wano oli n'atereera ne bitereera mu layini nenzirako nga nfuuwa luwa zezo levo zendiko kuba kati percentage esinga ekyo bakama bange bakiraba olw'ensonga bwe nali nsaba nga ndeekanira abantu nensaba bankyusizeemu nenzira mu lubwa kati njagala nkubeereko example oyinza ogendewo omuntu okusabira mubuliddeko ekyama nti bannange waffe tulina ekitukozesa nesenga kimukozesa bw'aba asaba ekyo ekisirani ekiri ewammwe ekibakozesa ekibalemeseza okufumbirwa oli n'ayogera ekyama kyo mazima n'abali ebweru abanene bategeera ekyama kyo n'ategeera ekirwadde ekikuluma kitegeera abamu ate abantu tuli banjawulo n'afuna wikinensi yo n'atandika okuyeeya ozo mubuulidde munnange nina ekizimba gundi n'alyoka atandika okusabira okuzimba kugenda mugundi kugenda okunabaana okukulemeseza okuzaala kale omuntu eyandikwagadde oba omuntu yagize n'agamba oyo yeetiserole y'ebizimba munda n'otandika oyitawo ku stage ya boda oyo no bamusabidde oyo nomulaba kyebitikula naye ebizimba bikijjudde munda ebyo noobiraba kunyirira naye tebifumbirwa bisula babikalakata birina ebibikozesa kale eyagenze ononya byeyongedde ennaku bingi kale omuntu eyagenze okunoonya okubeerwa ogenda ofuluma ng'ofuuse ekisekererwa kale nandisabye abantu bwe batyo basabe bamalayika babawe okulungamizibwa baleme kati nze nakisaba nga ndaba kibi bamalayika ne bannungamya nti ojja fuuwa luwa notandika ofuuwa oluwa nfuuwa oluwa newe kiba mu bigere kivaayo ate oluwa lwenfuuwa ndufuuyira mu lunyankole tosobola n'oba ogegenya oluwa tosobola tegeera kikindi mu kusabira muntu woyinza otegeerera nti omuntu alina kizibu nga kivuddeyo kyogera kubanga kizibu nnyo nze kyakuntuukamu ekitakulimu ne kitogera nze nzikiririza nnyo mu kintu kikulinnya ekikole ki kyeyogerere kyatandikirawa ani yakireeta kyavaawa then awo ne tutunka n'olwanagana nakyo mu mwoyo ate ebiseera ebisinga
ebintu ebimu bwenfuuwa oluwa bivaayo ne binneetegereza bwe biti ne bisooka ne bikwetegereza kati nga gye buvuddeko ziringa wiiki kati 2 emabega mama yandetera omwana n'afuuka omusege n'agwa wansi ng'akola bw'atyo obwala gaddala omusege n'atambula ng'omusege era waaliwo abantu ndooza baali bawera n'10 baamulaba kuba twali ne wabweru n'agira kati omusege ogwo gwambuuza naye gwani ne nkubuuza oyagala kumanya nzaani ne kuŋŋamba kubagwa bano tebakumanyi onyiga mu kyama okuba naye onyiga mpola kwe kugulaga ki omukono gwange ne nkugamba oyo yenze nkukkakkana ne kuŋŋamba tutiise omusege gwagala teesa naawe ebiseera ebisinga kyova laba nze njagala nnyo ebintu ebinene mbu bivudde Tanzania biki ebintu ebyo biba bitegeera era we bikutegeerera ekikula kyo ne bikutegeerera gwani ogenda olaba nga bikkakkana nga bikola bwe biti omutwe nga bigamba gana amalu gagava e Tanzania getuwaana gateesa naawe gasaba emmeeza muteesa eddogo kankubulire era abantu abasinga mbagamba nnyo tali jjiini litayogera tebakulya ebinusu abaana abaludde nange oba abantu abatandika nange bakimanyi tali jjiini litakola ki litayogera ejjiini litegeera era ogenda olaba nga likozemu bwe bati ne weliba jjembe lyogera ne muteesa ate ffe eri mugundi mu bachwezi tuyina naffe emitendera gye tugenderako nti ekintu kyonna kasita kikulaba ne kikuttama bwe kiti ne kivunnama ne woobeera w'amaanyi otya tokkirizibwa kikuba kiringa ng'ewaffe naffe mu Bajapani musooka kweteekamu kitiibwa muti nomusooka mwesalaasa ewammwe oli wakuteekamu ekitiibwa ejjiini buli kimu ne bwe kiba kiki kasita kikutunula mu mmunye era abantu abasinga mmunye zezirina okwogera era nze nfuuwa oluwa era abaana bazinga bazee wange kugamba tutunula mu mmunye zange ngenda kutunda ki ekikulimu awo n'ensumulula oluwa era kasita kikulaba ne kisooka ne kikwetegereza bwe liba jjembe lijja bwe riti nga bwe lizibiriza bwe likwetegereza bwe riti nga terikulabangako lyo likulaba lyo litegeera obubonero bwe nnina bumala lyo liba litegeera gwani fe abali wano ffe tutategeera naye kyo kitegeera kasita kivunnama bwe kiti nolaba nga kisiza ensingo bwe kiti tokkirizibwa kukikuba essaawa ezo omuntu aba taliiwo nga baba yasiimuuse dda operating aba yasiimuuse dda kati ng'oteesa nalyo ng'okiteesa okiguza gwani wavaawa abamu abamanyi nange ababadde nange bamanyi bimanyi n'okuŋŋamba ati naffe tufuula abeeru twagala kubeera beeru batya kubeera buuza abaana abandabyeko nga mbakyalira ekiro ntambulira muki bajja kujja ne mu comment section bajja kuwulira watugamba nti otambula waliwo abakuwerekerako kugambye abaana mu comment section bagenda kuwulira be nali nkyaliddeko bana mu commentinge mbalinze awo ntambulira muki gwe kennyini ntambulira muki mu byeru abaana abamanyi mu byeru era n'abalabe bammwe ebiseera ebisinga abamu batambulira mu kifaananyi kyange naye mu kkala ndala era omuntu woba ondaba nga wali ondabyeko mu kkala ndala oyo sinze nze ntambulira muki mu kintu kyeru mu byeru era ebintu ebisinga bimanyi okugamba ati nange njagala kufuuka mweru nkooye okukola bintu byekola kitegeera kubanga olaba abantu abamu agenda neyeewakankulira ekintu kye ng'ayagala bugagga n'atuuka nga basita omukago kyagala kino n'amala n'akiyiira omusaayi gwe kitaamusabye olwo n'akiyigiriza onywaki omusaayi nga tekyamusaba ku ki tekinnamusaba musaayi ye n'akiyiira omusaayi ate nga pasentage esinga y'abantu abaddugavu wano babyagala n'akireeta tekyamusabye musaayi n'akiyiira ki bo baalagaana kirala nekiyiga okunywa omusaayi kati nga kyagala musaayi nekitandika okubatugumbula golooza nkoze kwomu 2 3
nga byagala musaayi. So badde nkyakunyonyola wali nti zibeera steps wenfuuwa oluwa nkijjayo wekyava mu kufuuwa oluwa lwabeera ng'olukendeerako kati awo nentandiko situla amaanyi ag'omunda ng'otuula wali eri mwana waatudde nenga kusanzaayo awo nga tonsimbirira nga kusindika busindisi bwe nti n'engalo zange ne gakutomera kati nenvaako kati ate ndi ku siteegi ndala okitegeera ebyo ng'owalinga obikola bano bojjanja tebakutyanga kola banzo nyumiza bunyumiza njagala kufuna awenjita buuza abaana ba wano abasinga banziruka n'okunziruka kati ng'abaana bamu natambulamuko nabo natwala costa namba ewaffe ne tugenda Kyanjenyi ku lusozi luli awo Sheema ekiro waabaawo ekyambaako abaana baatya ne bangamba yono omukazi bulijjo gwe tulaba e Kampala abantu mubalaba Kampala yono omukazi bulijjo gwe tulaba ku lusozi waggulu w'olusozi muvaamu n'amazzi era mayinja gavaamu amazzi era gagabira abantu awo amazzi kuliko ensulo gavumenti yateekamu kati payipo kati ffe tukiyita kigabiro oba wano mu Luganda mubuyita bukiro kati nali awo wabaawo ebyamba waliwo ekyantuukako kye baali batalabanga naye ku takisi ku koshite namba walabika wadde abantu nga bano balinga banoonyeza dde zidde Kampala bwe twavayo pavayo tulati na bannakampala mwogera mubeere ero ne mwewaga mubeere eno nga mwewaga naye abaana twamala ne tutabala bye twatabala buli kimu ne tukimala ne balinnya emmotoka nga basirifu naye nga buli omu atunako bw'ati nga ddeeri nga yeebuzaabuza ne tukomawo wabula tuba tutuuka mu tawuni omwana omu n'agamba tuwonye mabisaala buli kyoli n'akikubawo ne mutunula bwetti okuva olwo waliwo neyasembayo era yajja kubanga yalina edduuka awo mu kibuga yajjako n'atulakawo n'atunuulira bw'ati nga ngenda mukolako ne mubuuza lwaki odule n'agamba bano tebakumanyi nze nakulabye oyo mu kibuga n'agamba yalina na mwana musiraamu bambi onkyaye simanyi lwaki bukyaye akomewo kandabeko yagamba mukazi we bano abatudde wano tebakumanyi kwani ate kati n'ekirala olaba bino emirimu kino gye tukola guno omulimu byembadde nga nkola oba byenkola tubikola nabyo n'okwekendeeza waliwo olunaku olukya abantu ne bajja ne mbakolako ng'ataagala nomanyi lwaki enzudde sisobola kubakuba naye mu bo mulimu abagiddemu nga babi obafuna wano nyabo bangi abantu basobola okupowa ate oba tusobola bagoba so waliwo wembakolako ng'ataagala oluusi nembakolako oluusi nenyenyamu nekugamba olina empewo bwoti kola bwoti gazisaagadde kukola olw'ensonga manyi nti mulimu oluusi oli ajja n'okuntu gwe ekyo nkitegedde bulungi nnyo madamu Sarah emboozi eyo tugenda kugyongerako mu maaso naye waliwo ekintu ekinene kyetweteekerateekera nawulidde nti oyagala tandika competition z'amazina nawulidde nti oyagala regioni zonna kale abageso ewammwe sinze nzika wabula kampuni yaffe eyagala tegeka amazina ga culture company kinatfe kati tumanyi madamu Sarah ali betonza Tourist Company Limited yiri ali betonza Tourist Africa Initiative nze njiraba wano ndozo tujja tunozayo ku kamera awo ku kipande tukiteekeyo company eyo yiyo yange wagiwandiisa mu government eri registered wano e Kampala wano wentudde tosobola teekawo kitu nga tekiri registered kitegeera nkitegedde bulungi tosobola kutendekawo kitu ekyo nga registered so twatandika programu
omwaka guli akuba tebadde tenatandika operatinga katukyalina betwebuuzaako naye nga twatandiseewo program etibwa Roots of Africans. Emirandira gy'Abafrika gy'abaddugavu. Emirandira gy'abaddugavu. Emirandira egy'abaddugavu nga tugenda tambula region ku region, tugenda tambula tribe by tribe nga twategese empaka z'amazina zigenda kubeerawo omwaka ogujja mu mwezi gw'omwenda. Empaka z'amazina buli region ereeta abaayo. Omunyankole agenda kuttuuka n'Omuganda, Omuganda agenda kuttuuka n'Omusoga, Omugisu agenda kuttuuka n'Omusoga. Omwaka ogujja mu mwezi ogw'omwenda 2026 twatandikidde Mbale, abantu b'Embale mbagala besi. Weekend ewedde gye wabadde twagala nga yonnagambye nti abantu bwejjo bakunoonya bagamba nti tuleetere saa ne tukubirako nti toliiwo nga watandise dde okuwandiika. Twatandise dde okuwandiisa regions era mu bantu b'Embale ku Lwokutaano tugenda kubeera ku Lwokutaano, ku Lwomukaaga ne Sande tugenda kubeerayo tuli mu kuregistaringa groups z'amazina ag'ekinnansi ag'obuwangwa, ebivuga eby'obuwangwa. Bagenda kwolesa ebivuga, bagenda kwolesa ennyambala, bagenda kwolesa amazina. Wakiyisa otya kino ekintu? Roots of Africans. Emirandira gy'abaddugavu. Tugenda yitira mu mazina. Buli omu aleete kyasobola. Si kyasobola, tugenda kulaba ani eyasuula ebibye, ani eyasigala ku bibye, ani yafa ebyo ebibye nayaniriza eby'abazungu n'akasuka ebibye. Ndinako Madam Sarah, wembeera nga nsobola okompitinga mu mazina ago naye nga njitirawa mu kyaki? Tekirina buzibu. Kyaki ekujjako kubanga oli muddugavu? Toyina kyekujjako. Ate bambayinza okugamba nti Abamasaaba bagenda kubalaga kye bayita akadodi. Bw'obeera mu kyaki kikugaana kukomola mu Bamasaaba? Kikugaana okukomola bannange? Ate okyogedde bala Abamasaaba tebagala kumanya oliwaawo bakujja mu kanisa. Abamasaaba Mukama yatuyambye twatuukidde Mbale ne tugenda mu kyalo kye bayita Mufumbo. Etutuukira mu katundu ke bayita Mukonde. Mu katundu ako kye twasanze omusajja veterandi era yatugambye eti ekintu kye twagolokosezza nazirwanako mu mazina n'ebivuga. Era yagambye eti ekintu ekyo yakoma kukiraba mu myaka egy'ensanvu. Amiini. Watandikidde Mbale. Musangayo veterani abagamba nti twakoma kira baffe wano. Era ng'agamba ye yawangula mu myaka gy'Amiini. Ye yawangula wano mu Uganda. Oyo omwami wamulabyeko? Namulabyeko. Akyaliyo? Mukadde muyita mukadde. Kyobamanya nti mukadde asense busaweddeyo. Kino kimwongeno tandika. Ye yaliko mu mpaka ezifanaganako bwezi. N'emyaka gy'Amiini. Era yatugambye eti baana mwe mumanyi kye mugolokosezza. Anange ndaba ekintu kinene naye ffe tugenda kikola kubanga ffe tukkiririza nnyo mu ebibalooza tebisoboka. Ffe kyekigendererwa kyaffe akampuni yaffe twagala kuzzaawo bumu na kukuuma ebyo ebyaffe ebyedda. Historical sites. Ebyaffe ebifo ebyaffe ebyaliwo ebigenda leeta n'abalambuzi. Twagala kukomyawo bwa Sseruganda kubanga edda bajjajjaffe baakuumwanga mu kago. Bwe watabalanga oweeri oweno yagendanga n'amulwanirako. Bwe wakubanga enduulu emitala nga ajja n'akuyambako. Ekintu ekyo kifaananiddemu bino bye twakolanga ku masomero. Tulina ennyumba zaffe. Buli nnyumba nereeta amazina. Kaakati okyagala mu ggwanga lyonna. Mu ggwanga lyonna abagwere bagenda leeta abaabwe, abasoga bagenda leeta abaabwe, abalango mugenda kutulaga kimuyinawo, abakadodi mugenda kujja, Banyankole mugenda kujja, Abakiga mugenda kujja. Nandiza okunyomerwa. Lwaki nakubuuza nti oli wabeera ne kyaki? Olwa akayimba simanga piririri
oba okamanyi ako musajja ako ekyo kisajja akayimba ako kanyumira naye amazina ago galaba oti gabuwangwa kajja ddiini olaba nga obuwangwa si bubi obuwangwa tebulina bwe bukontana na ddiini si bubi ekitegeera so twakitandise era ab'embaale tujja abasoga nga bwe mwetegeka bwe tuva eno tujjaawo mu regioni yammwe lindako ab'embaale ate ogambe wabaddeyo anti twabaddeyo naye tugenda bakubira mwezi mulamba nga muwandiika tugenda kuba tuwandiika mu mwezi ogwo kuba twatandise so tugenda kuddayo era twongeremu campaign tugenda beerawo n'okuwandiisa era bw'olaba kino ng'oli mugisu kisharinge abagundi balina akadoddi sharinga mu groups twataddewo miliyoni 2 mbadde manyi competing abo competing waliwo okuwangula ezo zo twazitegeka dda weziri miliyoni 2 nobankoleyo gurupu tiimu eneewangula egenda kwewangulira ezo miliyoni 2 tiimu eneewangula egenda kwewangulira miliyoni 2 bwetutyo tujja okukkirira naye nga embaale mugenda kwewandiisa groups era wagenda kubaawo ekivulu wajja kubeerawo olukuŋŋaana bwe tugenda obasunsulira abanaagenda mu finals kubanga abaana beewera abaana bagenda leeta kubanga omunyakola ajja kugamba nze asinga owakadodi agamba fe abakikuba abaana bakuba akadodi gwe tugenda mu campaign naye ab'ebyobufuzi abo ebiseera ebisinga bakozesa buddodi obwo otero kyegendereza kyova olaba twagambye tusookere embaalo olw'ensonga amazina gaabwe galaba galina vibe okitegeera so ekyo kye tugenda okukola tugenda basaba ab'embaale mutulinde embaale mu tawuni tujja kati okuwandiisa akola atya oba nina gurupu yange kuba kati bwe mpulire ku miliyoni ez'abiri era njagala kwogera n'omusajja wange owa kamera oba tukoleyo gurupu naffe twewandiise tuleete abaana baffe babalage fire ab'embaale tusookedde embaale tusuubira ab'embaale kwewandiisa abasoga bagira balindako tukyali mu regioni yambaale tugenda yisaamu drive bajja kuba batulaba bagenda kujja embaale ku kisaawe tugenda kubeerawo tujja kuba tucommunicatinga tugenda bayisaamu drive bajja kuba babiwulira bajje beregistaringe ndowooza n'ebizindaalo mukolagane nabyo buli kimu ebizindaalo ebyo ebyekyalo kwa abantu bangi batera buli kimu ku Lwokutaano ekyo tugenda kubeera malida tugenda kubayisaamu mujja kujja mwewandiise namwe abaagala okukiteekamu ssente namwe tubaaniriza namwe abaagala okiteekamu kubanga tugenda kujja region musapootinga bulijjo beewakira ku media abakundi leero leero musapootinga ekintu kyammwe musapootinge tribes zammwe musapootinge tribes zammwe ogambe tuva embaale tudda busoga amazina g'abasoga bagayita batya era tugenda biyiga munnange zegwobuzandika kazikanyakole kati wane waffe womujja ddi wetugenda osembera mu central wetugenda ocentral mugenda soka mutabaale zino ezeewala mulyoke mujjene waffe tujje mu central olw'ensonga nti era competitions kasameme zigenda beera wano mu central wetugenda osembera wetujja olondera omuwanguzi tugenda okulondera omuwanguzi emikolo gijja beera waneeno bwakyo oyagala balabula tulina bwe tutegese no wanene tulina ekisaawe kyetwepikira kinene wano mu central era wano mu central mu Kampala wano tulina ekisaawe kye tuli mu kwepikira empaka ezo wezigenda okubeera so twagala vibe ya mwezi ogw'omwenda ogw'omwaka guli mwaka ogujja kati nkisuubira nti okuva kati kubanga ogambe ogenda Lwakutaano okutandika kuwandiika ab'embaale okuva ku Lwokutaano olwo paka nga mu gw'omwenda nga tuli mu kino ekintu kimu ndabaawo omwaka mulamba madamu Sarah tugenda kugira ekintu tulina kitegeka mukwano gwange tulina okukitegeka tuyinza okukissaamu kubanga ye range gye twakiwadde ne tuweewa obudde naye tunaa tukimaliriza mangu nga tulaba ekintu kirina vibe newe tuba tuva akava kulonda tuyinza okigendamu
kwegamba babere serious twewadde bwewe budde kati wembera ne group yange nkola ntya ne tujja mu region yo tujja kuba tukubulira tunatu stage nze ojje weewandiise okwewandisa neetaagaki mitwalo 2 nempandisa group y'abantu bameka gye mukomako gy'oyagala kinaasinziira gwe gy'oyagala nina group ezina amazina nina group mbasobola okwambala nina group basobola okukola kiye ekirala ekikyobuwa kiri mazina bivuga n'ennyambala kati nina emitwalo gyange 2 nina abaana bange kale kambala 10 eyo group ebeeremu mwe muli group ebeeremu mwe muli abeebivuga mwe muli ab'ennyambala mwe muli abazinyi mitwalo 2 gyokka niwendeta abantu 10 wamanyi oba olaba nga bajja bonna bagenda participating kubanga abantu abo bagenda kukiikirira gwanga gye bava regioni zaabwe kitegedde ekifaananyi kifunye bulungi nnyo bagenda kiikirira ne bwoleta kundi nga banaasobola obbawangusisa niwe munaleeta 10 nga bagenda kiikirira basoga nga bagenda kiikirira eggwanga lyabwe kingdoms zaabwe gye bava mwabamanyi 10 nga bagenda kiikirira be banaabavuddeyo mwabamanyi nga muswala kyebakoze kyekigenda obaswaza kitegeera so nange gwonna ali eyo ndowooza owulidde ate kano kapya nange nsanze wano eposta neŋŋamba waayi nva ntya ku sente ate nga sikibuuzizza omukyalo ono ate nga mumumanyi nawe okumufuna abeera bize omukyala abeeramu bize nga weyagambye essimu ye tatera kubeera naye era kati kwegamba okumufuna mba sisobola kuva ku sente nga simubuuziza ku biki ebigenda mu maaso wano eno kwe kuleeta ekibuuzo ekyo otegedde bulungi nnyo nze nno ku byesinza okukwatamu omuwanguzi agenda wangula miliyoni aga abadde atugambye nti oba okusala omuwanguzi lwe bagaba ssente ezo kijabirawo mu mwezi gwa 9 omwaka ogujja naye mu bibuuzo ebingi naŋŋamba tunaabeera sirias oba nga kwegamba emisono oba omwoleso giweddeyo ebbanga eryo lisobola n'okukendeezebwako nelisembera wano eno lwaki tewewangulira miliyoni ezo 2 mu mwezi ogwokusatu oba mu mwezi ogwokubiri oba mu mwezi ogusooka olaba otya so ab'embaale olwokutaano luneeno bali eyo nange ogenda kutwala nawe ngenda kutwala abantu bandabe nga nesiimye nnyo nesiimidde ddala okuyingira ekibuga Mbaale olwo tutuukirawa tujja tuukira Mbaale mu tawuni Embaale manyiyo bana banakomadde okugenda Embaale kati bw'oyagala tubalagirire nze manyi erigoni yokka era wano ku mabu ngamba Embaale eri wano nteekawo wano erigoni kaakati tetujja balagirira titugenda tutuukira wano ku lw'ebyokwerinda sigamba ekyo ngamba nti tutuuse ffe ebyaffe bano betutandika nabo tugenda ekyalo kye tugenda otutuukirako bakiyita mufumbo tuddayo wali wabadde ate we tugenda okutandikirawo kuba olwedde twafominzeewo ttiimu egenda okutuyambako bagenda otwegattamu we tugenda osinziira tetutabaala ebitundu ebirala mwayogeddeko nekyamaanyi chairman wange owa wano yampandikira dde ebbaluwa era twagenze nayo ne tweyanjula ngoloza basobola okukkiriza abagisa obamanyi osobola bayingiramu n'ekigambo just ng'obakuba malusu obanyumiza ebyo olina okubako n'ebikulaga gy'ovudde eggwani n'ebikwogerako so njagala okwebaza chairman waffe ow'ennabulagala wano watuli ebintu yabitukolerako bulungi nekibeera seetera netutambula bulungi tetugenda netweyanjula ku chairman w'ekyalo n'atukkiriza era naye n'akisanyukira yatuwadde ne history n'atugamba ekintu baanamu ekimwagolokoseza kinene twakoma okukirabako mu myaka gyadda naye mwebale kigolokosa era n'asiima kyetugenda otambula naye atusuubiza okutunoonyezayo abantu abalala abanaatwegattako nga tutabaala Mbaale omusaala bakowoole soko bakowoole gwe nga gwe nange mukolo ogwange
mbakoola mwenna abagisu regioni zonna muveeyo bambi muwagire ekintu kino. Ekintu kino kigenda kukomyawo bwa Sseruganda n'okwongera okukendeeza ku busosoze obubadde bususse. Obusosoze obubadde bususse ekitiibwa kya bajjajjaffe twagala kukikomyawo, kigenda kukomyawo obwa Sseruganda. Mbeegayiridde alaba ka vidiyo kano kashealingire omuntu gwe kikwatako. Twetaaga ku buyambi bwammwe, twetaaga ttiimu ate naye gye tujja mutusanyukire bannange, mutusanyukire bannange, mwekuŋŋaanye. Okusookera ddala tetwagala nnyo ttiimu mwe abaakulaakulana edda abamanyikiddwa ennyo nedda. Twagala nnyo abaana abatannaba kumanyikibwa, abawansi, aba upcoming. Twagala abaana abo era bwe tunaakumanya ekisaawe okiruddemu nnyo mu mazina, muganda wange tetulina kitukwagaza olwedde gwe ensi wakiraba. Twagala okuleeta obwa Sseruganda wamu n'okukulaakulanya ebitone by'abaana ebibadde byazingama n'okuleetera bambi abaana abo okufuna ettutumu n'akasente n'okwekulaakulanya madamu Saala n'akasente. So byebyo mukama ababeera omukisa. Toyanzeege omulabi waffe yonna okubeera ddala eri gye twatandikidde ono madamu Saala sigenda mmota ate muwulidde mmwe ab'embaale mmwe tujja mwana mugenda mutulaba bulungi nnyo nange ngenda kujjako mu firudi y'embaale eyo tugenda kuba tutambula ndowooza tujja tuukeyo Lwakutaano ekifo tuukirawa? Tugenda ffe tuukira mukundi twe tukyosula naye we tunaatandika angamba we tutandikira Mufumbo akaalo ke tugenda otandikirako bakayita Mukonde. Mufumbo ku kyalo Mukonde we tutandikira okuwandiika. So banange abalinaanyaawo wonna wonna ebitundu sibimanyi bulungi nnyo naye nkakasa lwenkomawo ngenda kubeera mbimanyi nga nsomako bisomero kubanga bindi mu mutwe. Ebyalo byonna ebinaanyaawo abalina groups ow'ennyambala ow'ebivuga ng'okuba ngoma ebyo byonna tubaaniriza mujje mwewandiise. Madamu Saala agambye okwewandiisa gijja banga emitwalo 2 gyokka oba owandiisa abantu bameka oba abantu bameka eyo bagitwala nga gurupu emu emaze okuwandiisibwa. So bannange mujje omwanguzi batugambye ajja kuwangula millions 2 ekiyonzo kye nasinza okukwata kuba nange wano wendika njakola ne gurupu yange nange ngende newandiise kuba ezo sente saagala. So bannange tubaaniriza abantu b'e Mukonde tujja Olwokutaano luno tujja ne madamu Saala n'abalala abaagala omulabako. Madamu Saala agenda kwesitukira ye mwennyini luli yajja naye muyinza okuba abamu temwafuna mukisa gumulaba naye kwolwo ajja kubeera ndowooza ne kubamu abanaaba babawandiika. Tujja n'emizindalo gyaffe, tujja ne kamera zaffe, buli kimu tujja kuba tukiraga kuno wekumire ku Uganda TV. Naawe ali eyo oba oli mu America oba oliwa osobola oyina abantu bosayi mu bitundu ebyo oba ekitundu kyo kubanga agambye tumaliriza Mbaali tugenda mu Busoga kati osobola okubagamba abeeyo ne beetegeka ng'obudde bukyali nga tetunnakola ki nga tetunnabatuuka n'abalala balabe ebiki ebikolebwa ku kyano kuno kwennyini tugenda kuba tutambulanga na madamu Saala. Tubaagala nnyo, tubaagalira ddala. Madamu Saala wabe namba y'essimu yonna singa omuntu aba ayagala okwebuuza ku gundi eno. Ayagala kwebuuza okwebuuza ku kintu kino eno. Namba z'essimu weeziri. Kakati ku gundi eno amazina tugiyise Roots Africa. Roots of Africans. Roots of Africans emirandira gy'abaddugavu. Oyagala kwebuuza ku ki kyonna bweyagala kwogera ne madamu Saala no ku ofiisi wennyini kumanya biki ebisingawo ku gundi eyo. Enamba ze zino ze bampadde. Enamba esooka nina enamba 3 weetegeke. Enamba esooka eri 0701 13 68 61. Enamba ey'okubiri 0753 36 14 Enamba ey'okusatu 0748 81 38 24. Eyo esembayo nze agikwata. Eno ya 24. Eno enamba yo
eyo nzagikwata. Aha wamaka mwamunoonya namba ya Madam Sarah kanji kusomera nange bujja sigimanyi eri 0748 kansomera mu luzungu 81 38 24 yono 0748 81 38 24 oyagala kwebuuza ku kino roots of Africans emirandira gy'abaddugavu kiki tutegese wawe tudda tuli ku kyalo kikolo enamba yeyo eyono gyakwata namba endala ziri 0701 13 68 61 eyo ba bize 0753 36 44 16 eyo ba bize secretary yagikwata ezo za ba secretary eyono omukyala enyini ali waneno ku set Madam Sarah gumwana onyedda bulijjo gwe musaba eyese mbya abiri mu Nyeri 0748 81 38 24 Anteka tinzo manjachi wabula kyengendo okutegeeza ngenda kuba muleeta nga Madam Sarah ono ate nga owulidde tugenda kuba tutambula naye mu gundi ezo mu kunoonya ebitone ebyo by'abaana abato gurupu yakuledda tuyinza obutatambula nnyo naawe naye bano abavaayo nabo baveeyo bannange n'entandikwa weeri miliyoni 2 zatuuka dda ku akawunti nga bakutegeezezza Madam Sarah kona kataleke kakoyina akatalekeka kubiriza abantu mwenna mujjumbire Roots of Africans bannange program eno mwegijumbire abali ebweru abagala okutuwa kubuyambi kubanga obuyambi nabo tubwetaaga okutambuza program eno ojja kuyitira kwezi namba z'amasimu osoboka kuba ku office osoboka ku office obubaka butuuka ku office ne bakuregisteringa mu kompyuta tosindika sente kubanga bababbye nnyo musooka kwogera naffe bw'otawulira ddoboozi lyange totawaana abantu bangi bakoze cyane ezifaanana abayitirivu bali okwo nga bwolaba Matayo we bamukola nange bwe batwe bankola awo tugenda okukwata omulundi oguddako n'eri emboozi yaffe eri gye twali tutandise nendeeta kineeno kuba ndabye nga tekikola kyokka ate gye tukikomekerereza ng'ate obudde butugenzeeko ate ng'abantu bange baagala kiri eri kyobadde otandise okubannyonnyola ebyo bye basinga okwagala era tukwesunze nnyo ku Uganda TV Amaanyi nze Stone tusisinkana oluddako waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise